omwebembeze w'eggwanga President Museveni n'abalala abali ku kakiiko akakwasaganya ebintu ekonomi yaffe nga Uganda okutwaliza awamu. Ensonga y'omusolo sijja kwogera bingi, naye ensonga y'okwongeza emisolo tegenda kukulaakulanya ggwanga. You cannot tax yourself out of poverty. Bwe bubaka buyinza okugamba president w'eggwanga n'abalala beetoolodde abamwetoolodde. Tosobola kwongeza misolo mu ggwanga okulaakulanya eggwanga. It has never and it will never be a way out okukulaakulanya eggwanga. Loophole esinga obunene mu ggwanga lya Uganda eremesa eggwanga lyaffe okulaakulana be bantu abeetoolodde omukulembeze abasomola ssente z'eggwanga. Bwe kiba nga tusobola okufuna ripooti eraga nga over 1 trillion is stolen mu ggwanga lya Uganda, President asooka akole ku loophole eyo, bino ebirala aleme kwerimba. Ebintu ebimu tebigenda kusoboka until ng'akaamize to his senses. Najjamu loopholes ezibba eggwanga lyaffe, ezibba ekitavu ky'ekyensimbi z'eggwanga. Bw'ataakola ekyo nawaanaayongeza emisolo egyenkana gitya amala budde. Eky'okuggalawo amaduuka down.
Kiggale bakulaja tunakola leero tetunaalyawo ebizimbe kasabiggalawo ati watukyakola twale tukyakola fe tuvuga abasuubuzi tunakola waffe tunonya emmere ya leero batuse mu bintu tunonya emmere yaki emmere ya leero balina tusa mu bintu fetuli bubi budde wakamade manyina abantu amaduuka amagule nga nja nesunze kukola negala byentusemu byensanga kubanga bakama bafu tujja ekyokulya naffe baba bakola naffe tubatukola naye oba tewali embeera waba tebambi nnyo abantu ba bulijjo olw'ensonga ogamba nti omusolo guyitiridde URA esolooza ati noolaba baleeta URA awo biri abantu babikwata songa omuntu asasulira nennakawa omusolo neweebuuza omuntu yo wa wansi anaafuna ddi akasente akeekolera ebibye gavumenti mubeereko kyemukola mutaase embeera eno abantu mwe bali wangaala nnyo maaso mube abantu obusiru bwe mulina bwebu abantu abamuto bandetegeera mwabe ate twandibadde olaba ekubanga kuteekawo omulimu sinze nze katale kiniganze lwavu wano nga boolaba omutwedingi senta wano guno gwe mutima gwa Kampala bwe batakola naffe tetukola naye nga nze kyenkakasa ekiri kyonna kyonna kijja kuggwa byonna oba batunyigiriza oba bakola ki singa kibadde kisoboka naffe kitwandizute tudde wava ate waffe basobola okunonayo kubanga osanga bw'obeera wano bayinza okugamba tuli mu mirembe tuli mu kweyagala naye ffe ensi yatutamata bakole bye baagala tetwabavaako naye bwekiba kyetaagisa nga ffenna tulina nepiki tuzipaaki tukole ekyo kubanga lwaki bweba tebagudde wate ffe tuba tukola ki ne batuwa emirimu kitunyigiriza si omukulembeze w'eggwanga President Museveni yamukwata n'empale yanawuli n'abalala abali ku kakiiko akakwasaganya ebintu ekonome yaffe nga Uganda okutwaliza awamu. Ensonga y'omusolo sijja kwogera bingi naye ensonga y'okwongeza emisolo tegenda kukulaakulanya ggwanga. You cannot tax yourself out of poverty. Bwe bubaka buyinza okugamba pulezidenti w'eggwanga n'abalala beetoolodde abamwetoolodde tosobola kwongeza misolo mu ggwanga okulaakulanya eggwanga. It has never and it will never be a way out okukulaakulanya eggwanga. Ekirala loophole esinga obunene mu ggwanga lya Uganda eremesa eggwanga lyaffe okulaakulana be bantu abeetoolodde omukulembeze abasomola ssente z'eggwanga. Bwe kiba nga tusobola okufuna ripooti eraga nga over 1 trillion is stolen mu ggwanga lya Uganda, pulezidenti asooka akole ku loophole eyo, bino ebirala aleme kwerimba. Ebintu ebimu tebigenda kusoboka until ng'akaminze to his senses najjamu loopholes ezibba eggwanga lyaffe, ezibba ekitavu ky'ekyensimbi z'eggwanga. Bw'ataakola ekyo nawaanaayongeza emisolo egyenkana gitya amala budde. ekyokugalawo amaduuka Sekta zezimu abantu abamu abaliwo bo bakuddewo Kampala nyingi eddoboozi musobola agenda eri abantu abo. Baba,